Suna Ben kwata peni n'olupapula bw'oba oyagala okugoba omukazi gwe wazaalamu omwana ng'alina n'olubuto lwo mu nnyumba yo bino by'olina okukola ngezaako kuba ku ssimu yo naye ennamba zonna waziggyeko naye ffe tuli basajja banno bino ebizibu twali tubiyiseemu nze nagoba omukazi yali yeesenzeza mu nnyumba yange n'ekyalo ne kitya va mu sympathization Suna Ben va mu ebyo by'olimu ennyumba wandigifiirwa bino si by'amateeka olina kukozesa bubadi teriyo mateeka gagenda kugoba mukazi oyo mu nju ng'alina omwana wo okuleka ng'okozesezza buno obubadi kuba kati wano kyenkubuulira tewakyaliwo bya mutima mulungi ekisooka omukazi wamuzaalamu omwana alina lubuto lwo ekyo kimufuula nakyeyombekedde gaali ekozeeko agenze ku mudibo supa tekyali awasa oyo kati agenda kulwana bwezizingirira okulaba nti akusuuza ennyumba naye kwata peni n'olupapula nga kuwe mangu mangu nze omukazi yali aneesimbyemu ng'ayagala kutwala amaka amatini bonna nze ennyumba eyange kalina esinga n'eyo kazi yali aneesibyeko akaana kamu n'anfuukira ekizibu omanyi kye nakola ku mabiite nateeta omanyiyo Suna Ben kwata emitwalo 15 be bakazi 15 obagambe bonna bajje n'abaana baabwe bagende basimbe layini wali boogera linnya lyo ntya nti ogamba olina omwana naffe tulina abaana kati gwe gabanga gano ge maka ga baffe leka ffenna tusifumbe wano ate bali balage nti okyabaagala ojje ng'ofumite namu tulabe bw'anaafumba ne bajja be 15 mu nnyumba emu bw'olaba alemye ng'akaakabuuse patuta omwezi mulamba batojjera bujja bw'ofumita buli omwali mu kisenge kike mukazi n'alemera mu nju sengula nazaala we omujja ekyannamukaaka omukubira akayumba awo buli lunaku akeere kumuvuma nga bwagira amabeere ati teri mukazi ayinza kubeera na nazaala we kwata nazaala maama wo Suna Ben omuleke mukalina eyo omukubire wali akasiisira bw'aba maama wo taliyo nsobola n'okupangisa ku wange neeba misoni nazaala kusiguukulira mukyala mu nju akeera kwesiba olinaavuma embwa ennyumba y'abaana bange gwe nga wabazaala n'abalala baabazaala kati maama wange azze wano kubakuza olaba omukazi oyo bwagibeeramu ekirala ngenda kigamba mu kyama Suna Ben va mu ebyo by'olimu ennyumba bagitwala oli eyo bwe weefulamu olimu otya abakazi onaabazimbira pakadi genda ku mabiite emitwalo 15 ojjeyo ebikazi 15 byonna bigende bisiisire wali n'abaana baabwe bakeera kuyonsa bw'otuukayo n'ofumita nabo bali bakyakwagala tulabe bw'ofumita abalala ng'akyali mu nju eyo olina okukozesaamu ku bukodyo Suna Ben live that stupidity ennyumba ogenda gifiirwa Suna Ben atekwata essimu zange nina n'akalala kenjagala okuwa tulabe bwagibeeramu ennyumba aba agenda kugyasimulanga bugolowe tojja na kumusangamu todda mu amateeka tegayinza kukkiriza ogenda kudda mu katemba jangu mufa abayise mu bizibu bye bimu tukuwa obukodyo obukwawula n'omukazi gwozaddemu abaana olukalala nga takuggyeko wadde olwataano nze Kayanja mmanyirwa siyinza okugjayo ebimalayo byonna ku mabiito n'embikubaawo birwana bwe bigira biti bwe tujja bwe twegadangamu ne tulaba obeera mu buswavu wamagwa yagala ogenda okukola emitala w'amayanja nga toyagala kudda mu buvuyo buno kukayanira nnyumba ng'omukwano gwaggwawo dda abasitafe baba bakugamba nti sente zo ziteekamu nga visa ekuli mu ngalo ng'ogikutteko banoonyeeko ku nooti 74 nooti 67 26 84 oba nooti 76 17 45 27 beetaaga abawala n'abalenzi myaka 20 mpaka myaka 38 kola mu ggwanga lya Kuwait bagenda kukola nga ba waitress ne bakirina ba waiter ne ba waitress milioni 2 bakirina milioni 1.5 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ataka sente ko kateekamu nga visa ekuli mu ngalo mubeeyu ne mbakubireko mugende mukole interview abantu batambula mu mawanga nga Dubai Saudi Arabia tosirikira mu kisago bwo yagala genda bweru kola company ya emirimu egirina Suna Ben nkubire simu bino tubimalirize kintu kikulu tongayala bakazi bagenda kusitamako pakadi onabazimbira nyumba nga bwe batwala onabazimbira nyumba nga ennyumba z'abaana bo eriyo n'abakazi abalala balina abaana bo teesaganya n'abakazi bonna bajje basitame muzigo ku muzigo ate bali ogenda ofumitemuuko sawuti ebeere waggulu nnyo tulabe bwagibeeramu effujjo ligwa na fujjo Suna Ben va mu by'amateeka tebikola waliwo bambi omukyala ampeereza message nangamba Fifi nina kintu kinjagala okubuulira ku nsonga z'ekyapa kya omwami Suna Ben ne muwuliriza nangamba waliwo ekyapa ekiri mu mannya ga Suna Ben nambuulira plot number kati mukyala ekyapa kyangambye kiri ku plot number 62 ekyapa ekiri mannya ga Suna Ben kakati mukwano information yo ngiwuliriza bulungi nga bwe nagambye nze si yogererako mukyala nga nkitegedde nti ye musobya era mba mubuulira bulizi ne mugamba omanyi wano gwe musobya ekintu kyesonyiwe obakola bwoti ekyapa kyoyogeddeko kituufu kyongambye kyali ku plot 62 kyekyapa ekyasooka okufuluma naye ng'ekyapa ekyo omwami Suna Ben yali tannakimalayo ng'asasula nga ffenna bwe tusasula ebintu bikibanja mpola however plot 62 yali munda nnyo mu kitundu nga teri ku kkubo nga terina view eyo gy'olaba erengera amazzi Suna Ben ne Mary Nambwayo ne basaba Kamoga
abakyusize babawe ploti eriko ku kkubo era ekyapa ekya 620 tewali muntu asobola kikireminga nti Nambwa yakiriko ekyapa kye twogerako kiri ku ploti 759 bwe mbanga seerabidde oba nga sisobezza njagala otunule ku search mukyala eyafuluma message yange egenderera mukyala bambi ampereza obubaka ekyapa kye twogerako ekirimu amannya 2 kiri ku ploti 759 tekiri ku ploti 620 nedda ate kibanja ekyapa kya ploti 620 omwami Ssuuna Ben nga bamaze okukkiriziganya ne ayali mukyala we oba muganzi we oba munneewe Nambwayo omukulu Ssuuna Ben ye mwennyini yasayininga transfer forms eziva ku kyapa 620 ne bajja ku eno we babongerezaamu ssente olw'okuba nti eri kumpi n'ekkubo ne basasula eno oba ntegeerekese nti transfer zino zikyaliyo era mwennyini yazisayininga mu ofiisi y'omukulu Haji Kamoga ofiisi mwe yasayiningira mulimu ne kamera evidence weeri teyalina amukase yennyini yasayininga ng'asaba ekyapa kiri akiveeko nga tannaba kimalayo ng'akkiriza badde wano we babongeddemu ssente awali okumpi n'ekkubo awalina view ennungi okusinga ku kiri ekyapa era bw'ogenda n'okola search mukwano omukyala yazze mu inbox ojja kulaba nti nze Nambwayo wenjogerera waali ne mwami we tewali ku poloti 620 nze kyova olaba mbadde sinayogera ku 620 kubanga si we twogerako ne 620 yasayininga transfer egivaako yenga omukulu nsaba obimubuuze bino ebintu n'ekirala mpozi ngoyagala kuŋŋamba omukulu yagula ebyapa 2 bwe biba ebyapa 2 awo era nakyo sikiyingiramu nze siri mu byapa bimeka omukulu byalina obwo bulamu bwe na rights ze ogula ekintu ky'abayagadde naye nze wenjogerako oba information gye nafuna information gye nnina eyogera ku plot number 759 ekyapa ekiri ku kkubo omuli abantu ababiri so sikiri ekyapa ekimu ekiri eri nti omukulu oyo ku lunaku olw'okuna wiiki eziwedde bwe yagenda ew'omukulu Kamoga ekyapa nga era ayogera ku nsonga zino transfer gye yasayininga zonna transfer ze yasayininga azikkiriza nti yazisayininga era transfer yasooka okusayiningibwa okuva ku kiri ekyapa ewakadde ku 620 ekyaliyo n'ekyapa Kamoga because he was busy tanakikyusa naye omukulu ya consent nga yasayininga nti akikyusa akiguze omuntu omulala kitegeeza ekyapa kiri ekikadde kiba si kiki kyogamba kino ekya 620 ekyapa ekyasooka kati ekyapa ekyokubiri ekya 759 awali Nambwayo we bakkiriziganya Haji n'abagamba mugenda kwongeramu ssente bweziti ne bakkiriziganya ne beekwasaganya ne basasula ssente zaabwe abantu ababiri wenjogerako mukwano okujjako ng'omukulu alina ebyapa 2 awo wo sisobola kuwakanya era mu mboozi yo gy'ompeereza ondaze nti nno Kamoga ye yakumpanya ekyapa mukwano ngenda kusaba ekintu kimu Kamoga ono mumutwale mu kooti kati naye asooka awoza omusango guno gw'okumpanya ekyapa ekiva ku 620 ne kijja mu 759 oyo mumuteeke mu mateeka bw'abanga yakumpanya nga bw'okyogedde omukulu Kamoga waali ofiisi zawe ziri tapangisawo nti agenda kusenguka mumuteeke mu kooti nga lwaki ajja ekyapa ku 620 n'akyeta ku 759 mmwe gye mutaagula omukulu gy'ataagula awo beero oyina ensonga ddala omukulu bw'abanga teyasayininga because 620 eri munda gye yagamba wala n'ekkubo Nambwayo n'asuggestinga n'agamba Haji tuteeke wano okumpi Haji n'abagamba mujja bateeka wano okumpi at this cost omukulu n'atransferinga bajje ssente ze ziri eri baziteeke eno then ne Nambwayo ne bakwata percentage ye ne bagiteeka ku kyapa kino percentage ye n'egenda mu ssente ne bakkiriziganya tinze ndese kino gwereeta kino tusayininge wano tufune ekyapa kati munnaye mukyala munanga mpereza message by the way thank you so much okunsindikira message eno kubanga obadde polite tovumye tovodde sinza kuwayiriza message eno kansubire njizeemu bulungi ngenda kumaliriza message eno nga nkugamba nti ebyapa bino bibiri byoyogerako bya njawulo era biri ku plot numbers za njawulo kati omukulu bw'aba yagula ebyapa 2 then Kamoga gwe mulina okutwala mu kkooti ababuulira ekyapa kino 620 kyajja kitya kidde mu 759 hajje yeewoze ekyo naye omukulu bw'aba yasayininga nga ne transfer forms ku lwokuna bwe yagenzeeyo ku Monday n'addayo era ne Seeguya n'amawulire munne bw'abakkiriza nti yasayininga transfer eveeri edde ku kyapa ekirala bakyuse ne bakkiriza ne ssente ezongeddwa mu kyapa ne bazikwata ne basasula bombi ne bazimalayo kitegeeza omukulu amanyi ku nsonga eno nga maybe
Aina kyata akugambye. Nze bye njogerako search nzomanyi nasoka gamba namba ayo mpa search njirabe. Namba search nenjiraba ngamanyage kwegali. Ningamba ugaba kwegali teba kusula bweru. Either mtule ne Suna mwongere oba Suna agenda awaso omukazi omulala amuteke mu maka amalala. Nekyapa ekirala kyongambye namba ayo kyalina. Ekiche nga namba ayo. Era nayo plot namba ndala. Tekwatagana na Lusamba 5 Yes, aine ekiche. Naye si kye kino kyetwogerako baliko babiri. Twogera ku ploti Lusanvu 5 so si ku ploti Lukaga 2. So mu bino byonna ngenda kusaba mukyala munange omukulu mu advising asoka kwate Kamoga wa Kamoga Property Consultants amuwale wali mpaka mu court. Bwamala okuwala wala omukulu ono mpaka mu court kigenda kutuyamba katubulire Lukaga 2 atambula atyo kudda mu Lusanvu 5 Sendoza kigenda okusingako nenga message yonjirabye ekyekyapa ekyo kyoyogerako ndoza nkinyonyodde bulungi. Omukulu yasine ngo mu byonna omukulu yasigninga. Kubanza ayogera ne video nzirina ngagenze ku office y'omukulu. Ne munda ne audios eziri ku kamera ku videos ezo. Kyovola mpolereza nambwa ayo. Olwebye ebyampeereddwa. So ye nambwa ayo n'omwami we balina kutula ne bateeseganya. Asigale wana kuza abaana be omukulu ngajjawo kuba nambwa irina buzibu kubajja be wanjawulo kuffe. Nona agenda wasiba kazi be abalala bateeke walala. Ebigambo byange okusinzira ku message gyompeereza. Kansubire nkuzeemu bulungi mukwano.